Kkooti y'e Makindye eno olwaleero yeyongezayo okuwulira omusango oguvunaanibwa abantu ab'enjawulo abavunaanibwa emisango egyekuusa ku butemu nga baagiddiza mu kitundu eky'e Makindye. Abantu abasoba mu 20 be baaleetebwa omulundi ogwayita mu kkooti ne bagasimbagana n'omulamuzi era olunaku olwaleero babadde balindiriddwa, kyokka ab'ekitongole ky'amakomera tebabaleese nga bagamba nti babadde n'abasibe bangi, kale nno bano ne batasobola kubatambuza. Bw'atyo omulamuzi Yiga Adiru abadde mu musango guno agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja abasibe bano lwe banaaleetebwa mu kkooti. Ku babadde balindiriddwa mu kkooti kwe kubadde ne Sekandi John Bosco ateeberezebwa okutta omwana omuto eyali owa Nafutaali Asiimwe eyattirwa mu bitundu eby'e Kannyogoga e Bukasa. Ab'eŋŋanda z'abasibe n'abamu ku bavunaana abantu bano bawuliddwa nga beemulugunya ensonga lwaki abasibe tebaleeteddwa mu kkooti ensonga zaabwe ne ziwulirwa.